tugenda mu campaign singa NRM akuwa omulimu onaakola nankosha lero jakale kyoso kibuza big eye nze nga nkola kimuno ki nze ndi wa Nuupu Lujanze mbagamba wano ndi wa Nuupu okuyimba gwe mulimu gwo anti kati nabagambi naye ndi wa Nuupu era nabagambi byofuzi mbiri munnyo kati ndi ku ludda lwaki ne campaign zo wa NRM bya sijja kuyimba hiyo I make it clear teri sijja kuyimba hiyo ndi mu bifuzi ku ludda lwaki ndi ku ludda lw'abantu. Big Eye avuddeyo okubeera ng'alamuza ekifo kya Nansana Municipality okubeera member of parliament. Bannange abantu beeyagalidde mu kintu kino naye ate nga is the way to go. Abavubuka kyekiseera tusitukiremu naddala mu nsonga z'ebyobufuzi naddala Bobi Wine nga yasinze okubeera nga inspiring abantu banene bageto youth naddala n'abayimbi okutwaliza wamu. Kane n'akalulu twandiraba abayimbi bangi nnyo nga beeyongedde okubeera nga bagenda mu parliament. Ekyo nkikakasa olw'ensonga kati nga ennakawuka insuubira 100% King Saha ayigenda yingira parliament ennakawuka nga ayitira ku kadi ya Nuupu National Unity Platform. Kati Big Eye naye wabeera azze n'asobola okonvinsinga abantu b'e Nansana naye nsuubira bulungi nnyo ng'asobola okuyingira parliament. Geoffrey Otaasimanyi oba abantu banaamuzaayo bate bamuzzeeyo naye engeri nti gyali nsuubira basobola n'okumuzzaayo naye naddayo mu parliament abo abayimbi babeera bameka abo basatu. Dr. Udaman ye tumulabye ng'akola ebintu project azikoze tusuubira nti abantu bajja muzzaayo adde ayingire parliament abo si bana Geoffrey Otaya, Dr. Udamani, kati we tuteekayo ne Big Eye ne tuteekayo ne King Saha muyimbi kyawo omulala ali mu kubeera ng'alamuza ekifo bangi weebali so twanira abayimbi nga bajjudde mu parliament oba nga beeyongedde namba yaabwe okuincreasinga naddala abo bagenda ogendera ku kisinde ekya National Unity Platform oba kaadi ya Nuupu National Unity Platform. So ebya Big Eye nga bimaze kankulekereko akatambi k'omubbi omanyi mweyisi kati omubbi ekikutwala okubba owabakanyama ndemu n'ababbi abatebalire otegedde awo wafande ogenda okubbawo obba biki otegedde awo jimu wabeerawo bakanyama bakuba bikonde ogenza okubba obba biki kyakugwanidde. Okay. so oyo gayi mubbi yagenze n'amenya n'ayingira ennyumba y'abakanyama. Kati bwe yayingidde mu nyumba y'abakanyama bakanyama ne bamukwata ne bamusiba enjegere nga woolaba. Then kyebakoze tebamukubye ne bamuwa punishment yakukola squats ng'akutte weights ezo nga zihanginze waggulu. Gayi kataafe. Gayi kataafe. Weights zamufukidde weights eyo punishment gye bamuwadde ndowooza omulaba wakankana. Ndowooza omulaba wakankana ne squat. Naye ndowooza ono Gayi yafunyemu kuba yafunye membership ya bwereere, yafunye coach wa bwereere, yafunye ne technique y'okusquatinga ya bwereere nga tasasudde. We charging people lots of money okubayigiriza ebintu bino. Naye ye yafunye free gym membership oba free gym session. Nawe genda omenye ennyumba y'akanyama. Oyinza okufunayo ka gym session yako obwereere.